eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Luwasa Mayinja nkwaniriza osibyeta ssebo osibyeta nyabala te tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno naga nkusooka ku mawulire ag'enjawulo n'otegeera munange kigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira kwetooloola ensi yonna aye ne tujjaawo ne tugenda maaso ne Kaluma Nywera waava era mune ku bintu ebitali bimu. N'olw'ensonga eyo nzikiriza olunaku lwetutandikirwa mu ggwanga eryaffe erya Uganda amonya ga trendinga mu nsi yonna gakada ku ggwanga lyattu erya Uganda geg'okuba nti nno poliisi owulire twogerera yamaze okukwata munange bamutimbagano abakozesa emitimbagano ba tiktokers basatu balambirira ekibakwasizza emune baga tino banyiizizza oba balumbi kibayita first family balumbi amakago bwa president Muganda nga atuuliriza mu bano mulimu of course president Museveni yennyini, mulimu mama Janet Kataha Museveni, mulimu ne omwana omutabani General Muhoozi Kainerugaba. Akati nno bano kigamba nti bakozesa emitimbagano gyabwe TikTok bageze maaso ne bavuma ne bavoola kyebayita munango obukulembeze oba first family. Okusinza ku mulamuzi amaidwa nga Stella Maris Amabiris kigeti nno bano yasindise David Sengozi myaka 21 egy'obukulu gubaitewo okuyita Lucky Choice ne basindika Isaiah Sekajiri myaka 28 bonna basindise munange ekigo wali mu komera ly'ekigo ku remand babere paka olunaku olw'okusatu ngenda kumezi 13 babana akomezewo mu kooti nate balenga babitebya bono baigase ku munaawa maidwanga Julius Tayebwa myaka 19 egy'obukulu naye yasindikibwa abadde ne ku remand era emisango gye gimwejo muganda wange kigema nti nno bano bade balumba kibaita hate speech okusiga obukyayi nga balaga nti basiga obukyayi eri first family omumpozi abayimbi abakolagana ne first family olyawo n'abakolagana ne government eri mbuyinza eya NRM olwaze mu kooti kunako olw'eggulo ku balaza emisango bagyeganye bano bagyeganye gyonna kwe kusindikwa kwa limanda gye banaava tunaku munange olwokusatu kakati nno kigamba nti nno bano nga bakozesa omutimbagano gwabwe gwa TikTok bagenda mu maaso okuba ne bakola kibayita degrading kuba kussa wansi muntu ne mumudimiininga okitegedde n'abeera nga munange ebyaddala mumukkakanyiza nnyo kyeba bakkakanya ate munange n'okusiga bagamba obukyayi eri first family wamu n'abalala abagigoberera. Kakati no omulamuzi yakkiriza n'okuba bateekebwa mu kaguli okugenda kwa limanda olw'ensonga nti poliisi agenda kyagenda mu maaso okunoonyereza ku nsonga zino era bajjako nga 13 Novemba omusango gwabeere nga guwulirwa ne basindika munange ekigo. Kakati no okusinziira ku jjukira mu mwezi gwali gwa mwenda omwezi wa poliisi Lusoke Kituma yavayo n'awooninga abavuma president n'aga nti nno omuvuma fountain honor n'ensonga eyo yaga nti ogwo omusango okuvuma president okumuyisamu amaaso era n'ayogerako neono Lucky Choice aga nti nno yali yavuma president naye kati yakwatibwa tugera munange ali mu nkomyo nga bakozesa emitimagano gyabwe egya TikTok. Kati no muganda nga atuliriza embeera munange bwetyo bweri yasemba okuba ni munange yakwatibwa ku nsonga zisyo gwali mwaka gwa 2022 yali kakwenza erukira abashaija baga nti bamulyako omusango gwa offensive communication nga akozesa omukulu gwe ogwa Twitter ogwa nti anumba president omuna mutabani we mu mbeera bwetyo naye yadduka mu ggwanga wetwogera kati ali mu Germany eyo gyali olumanyi okuba nti yamala omwezi mu kaguli mukomera yaga nti ayokuvayo nga munange omugomba gwokyeza paasi ng'akinyiziddwa mu mbeera bwetyo. Kale nabigenda maaso mune mu ggwanga so abakozesa emitimbagano mulina okuba nimwegendereza ogikozesa otya oba kosindika obubakaki ate manya n'amateeka agafuga ensi y'omwowangaalira mu mbeera bwetyo. Kale nkujjeeyo tugezeko mu ggwanga erimu eddwanga ery'abanafaano aba Ukraine ekiri mu Ukraine munafu atuliza president waabwe amayiddwanga Volodymyr Zelensky yavudde n'agamba nti nno amagye ge wetwogerera nti gayingidde mu kitundu kimayiddwanga ekya Kursk wali mu ggwanga erya Russia era etwogera kati mbuno bakutte oba balemesezza abasirikale ba Russia aboya ddala emitwalo 5 okuseguka. Muganda wange jjukira ono abavaayo buli lunaku n'abakone kayogera eri eggwanga daily address to the nation. So Zelensky ng'ayogera ku ki cooperation zegenda maaso mu ggwanga erya Russia yavuddeyo n'agamba nti nno ebyaddala amagye gano tegasobola kuba gatambula olw'ensonga nti nno ffe aba Ukraine amagye gaffe weegali
era badavayo nga gamba nino bakola kibayita offensive attacks nti ekyabalumbya munda mu ggwanga erimaddwanga erya Russia mu kitundu ekimaddwanga ekya Kursk kulaba nti no bapreventinga baziyiza amagye ga Russia okuba nti geyongera okuba nti gajja ate muyukene okuba nti gakuba n'okukola obulumbaganyi ku magye gaabwe. Era munange okusinziira ku mawulire ge tulina wano wali mu mbeera zonna kiraga nti nno amawulire ago oyinza okugamba nti either ga bulimba oba si ga bulimba nagano mu lutalo teri muntu ayogera mazima zezikali mu kuba nti yeewaana nejjukira okuva emabega kaawo kigenda nti nno okusinza ku Institute for Study of War bano basoma entalo nga eyo NGO y'Abamerika bali yagamba nti nno Russia ina abasirikale omutwalo gumu 1,000 wali mu kitundu ekimaddwanga ekya Kursk. Ukraine yatanga okuba ndi munange erumba mwezi gwali gwa 8 agutandika kati bagamba nabo beewunya bagamba ate emitwalo 5 gyatuuseyo gitya aba Ukraine gye baholding awo mu katundu akamaddwanga aka Kursk. Yevuddeko omusajja abadde ayogera in fact ku speech yono gwe twogerako amaddwanga Zelensky president w'abanafu amaddwanga aba Ukraine yagaye mu brief ye yagaye commander in chief owe amaddwanga general Ole Castra Saski yavule n'amugamba nti no ku lunaku lwa balaza ekiro nti bageze maaso ne balambula kibaita units eza Ukraine eza deployed wali mu Kursk region. N'amugamba nti no I quote yamugamba nti no our men are holding back 50,000 of the occupiers army personnel who due to the Kursk operation cannot be deployed to other Russian offensive directions on our territory. President Lord yagambye nti no okusina ku generali Alexandra eyamwadde amawulire ago yamugambye nti no amajega abaga Ukraine gakutewa galemesezza abasirikale b'edda mitwalo 5 egy'Abarasha okuseguka mu kifo era tasobola kuba badeployinga mu bitundu byonna ewalala era tebasobola kuba bakkiriza Russia okuba nti erumba nate territory zaabwe nga bano bannaffe tuyita aba Ukraine. Ojeno bwati weyagambye munaffe atuliriza okusinziza ku mawulire ge yatuwadde nejjukira bagakaawo amawulire bera balanga n'okulangirira nti nno eggwanga limeddwanga erya North Korea lyamaze okuba ndi directives erisindika amagye okugenda mu Kursk era nga bali bagamba nti nno okkiriza obagaana mbu baali bawezenga emitwalo 5 nga North Korea amagye ga North Korea gigase ku magye ga Russia. Naye ate okusinziira ku Ukraine okusooka n'eggwanga erya America bagamba nti baali bakizudde nti North Korea yesinseyo amagye agasukka mutwalo mulamba egasinse mu ggwanga erya Russia nti okuyambako ku munywanyi waabwe n'okwadde ng'embeera of course yali confirmed ne Russia oba North Korea mu mbeera bwe zityo. Naye nga jjukira gyevuddeko emabegakaawo Kim Jong-un omukulembeze wa North Korea yava nassa omukono ku ndagaano ne president wa Russia Vladimir Putin endagaano gye bateekako yakuba nti munnange bonna bagenda mu maaso okuba nti basobola okuba nti bagaa nti nno nyamba nange nja kuyamba era nga ssente n'ebyokulwanyisa bibadde biwanyisiganyizibwa mu mbeera bwe munaffe atuliza soka kitegeeza nti nno kkiriza obagaana bano banga bali bakolagana bwe batyo ne basindikayo basirikale katulinde temunafuna information ena eva ku side ya Kremlin toluga Kremlin twogera kati obukulembeze obwanaffe ba Russia oba state house ya Russia ate ne mu North Korea kati no katulinde turabe Zelensky kayika yatwade kati amawulire ago nenga nabo beebuuza nti ddala emitwalo 5 egy'abasirikale bano aba Ukraine abalemesera okuba nti batambula ddala bawera mu kitundu kino oba tebawera. Nkujje waawo tugenzeeko mu ggwanga erimaddwanga erya Israeli munaffe atuuliza ekiriyo nate olutalo munaffe atuulize muno ekyaseka Israeli ekyakola kibayita ground operations wansi ku ttaka mu Gaza. Munnange wetwogerera amuli agava mu Israeli gagamba nti nno okusinza ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba obuyambi UN Aid Agency mu Gaza kigenda nti nno Israeli eremeddwa okumitinga oba okutuukiriza deadline yagiweebwa okuyingiza okuyingiza obuyambi mu territory eno munnange genda maaso okuba nti munnange bantu balwanirawo mu kibayita obuyambi buno nga buva ku saidi y'Amerika. Omwezi oguwedde munnange atuwiza wali ebbaluwa eyasindikibwa US Secretary of State jawa Israeli ng'agiwandiise ng'agiwa ennaku 30 okukkiriza ennaku 30 nga bakkirize Israeli obuyambi emmotoka ezitwala obuyambi mu Gaza buli lunaku zeeyongereko era ne baga deadline eno y'ennaku 3 eggwako olunaku olwaleero olwokubiri nga 12 ogw'Okumi 2024. Naye twogerera kiga nti nno okusinza ku buyambi obwakayingizibwa mu Gaza
nti ate omwaka guno munnafatuliza bukerebye wabukenderedde ddala UN bwetyo wegamba. Era alipoota yeegamba nti nno yawoninga nti nno kkiriza obagana yekuba kye bayita enjala ani amwadde akatebe mu Northern Gaza singa tebafuna mmere abantu nadda mwezi oguyise omwezi ogw'ekkumi. Israeli egamba nti ebimwogera twakkiriza obuyambi ne bweyongera mu Gaza obadde bweyongerera ddala, era negamba nti nno naye agency zino ezibadde zigaba obuyambi zino bwe buyingira zo tezibugaba bulungi. Bwetyo wegamba. Akati okusinza ku bbaluwa eneyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba, Secretary of State w'eggwanga erya America amayiddwa nga Antony Blinken yagamba nti no Israeli yali yeetaaga bagiragira ekkirize alisti emmotoka entini nnyo lorries entini nnyo 350 okuyingira mu Gaza buli lunaku. Okitegere olunatuukira ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'e11 olunaku olwaleero. Bwete ebbaluwa yagamba nti alisti ekitundu nnyo ekkiriza emmotoka 350 eziyingiza emmere n'obuyambi buli lunaku mu Gaza kwantu babwetaaga. Naye okusinziira ku musajja amanyiddwa nga Louis Waterridge, ono senior emergency coordinator owa UN agency mu kitundu ekinyinyini mu kibayita mu Palestine refugees, yagambye nti nno bambuuziza, yagambye nti nno Israeli ebyaddala tennaba kukkiriza kuyingiza buyambi nga America bwe yasaba. Yagambye no, yagambye there is not enough aid here, there are not enough supplies. Bwatu yagambye mukyalo ono amanyiddwa nga Louis Waterridge akola mu kampu y'abanoonyiboobubudamu ya Palestine eri mu ggwanga erimanyiddwa nga ya Palestine wali mu Gaza. Yagambye nti no, I quote, people are starving in some areas, people are very hungry, they are fighting over bags of flour, there are just not enough supplies. Yagambye nti abantu bafe enjala mu bifo ebimu, abantu bayala nnyo nga bw'okiwulira, bali mu kulwanira just obusawo bw'obuwunga obutinitini. Naga nti mulina okumanya ebiweebwa n'ebikozesebwa tebimala. Mugarange embeera bwetyo etambula mu butambi wadde butambula bano muli bafunye bwadde bulaga nti nno balaze mu bekare ezimu oba zite bekeri mu lwanano Gaza zaali zinamu obugatigati butono nnyo nga tubabulwanira. Zaza abantu nga bayisa emikono mu madirisa basaba bambi babe ku mmere balyeko nenga emmere ntono nnyo. Naga kati nga abalina ku busente ne price oba bbeyi y'emigaati munenge nayo yali nnya, tokyali kuba nti ati munange ofuna akasente oba ofuna okugula. So bagati obudde bunakizo bagaana enjala egyokuba nti etta abantu bano. Israeli yagambye baga nti nno yaganye okusamu ekitiibwa okusaba kwa Amerika nti mu nnaku 3 emmere erenga yeyongera okuba nti eyingira mu kaseera kano kennyini. Tubuuza ekibuuzo munafatuliza Kalumanyola avaawa wakati wa Israeli bayita Abayudaaya ne Palestine bayita Bafirisuuti. Okyali mu program Kalumanywera. Butereevu munanga atuliza kyagenda maaso okuba kyakuweereza program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalema Geganga. Kyatinaze Kalumanywera waava wakati w'Abayudaaya bayite munange bana Bayisirayiri saako n'Abafirisuuti bayita Palestine. Munange emboozi nga ina gadi n'omunange ebyafaayo nga tutunuulira tulaba nate obuna obuddo obw'ensonga zino zonna ne tutegeera butegeezi. Tosobola kulugwamu olugero gati no abasajja bali mu kuba nti beekuba, bali mu kuba nti bakola ki, bali mu kuba nedda. Tulina okumanya nate oto lunaggwa leero oba teruggwe, ne baluwedde leero naddamu oba teruddemu. Kati nkuzza emabega nsobola tukuzza emabega ne tukulaga Kalumanywera waava mu nsonga zino munange atuliza. Naye ensonga eyo twaleka tumaze okulaba nti bannaffe Abayudaaya baali baamirirwa obwakabaka obw'enjawulo obwaliwo obw'amaanyi ennyo biseera ebyo, era obwakakati obwaliko tuli mu mwaka gwa 360 6 omusajja amajizo ofuukaani Constantius eyali omu ku abo batabani ba Constantine the Great ba emperors aba Roma ng'amaze okuba nti afa. Bwafa nate kizibwewe amayiddwa nga Julian amusikira. Julian afuuka emperor by mistake lw'ensonga nti nno kennyini yagadde okuba nti yeewaggula. Bamugamba okukola emirimu tayagala okuba nti yakola mirimu, ye nyini yagala okuba nti yeefuula atwaleko ogutuntu ogw'enjawulo. Jjukira nagamba nti no Roma eno obwakabaka bwa Roma bwali bugazi nnyo ngera babawulamu emirundi emirundi. Tulina eastern tulina ne western. Akati nga kabaka kye bakola ba emperor kye bakola ng'afunayo munene abagano nfugirako mu kitundu kino, era kye bakolanga baafunanga abasajja abalwanyi abalinanga amaanyi abakkirizibwamu babayita basiza. Wako ekiba kya Siza naga nfugiraako awo. Kati wawugira ng'osumuusiddwamu okufuula nkabaka nga bakufuula Augustus
olushegeza nti ku level oba ku mutendera ogwa empera. Akati nno nono nyini Julian nga egambye nti no already Constantius yaga nalaba bagane bonna baafa. Abaana ba Constantine the Great beyazaala baafa. Kati obafa nabeera nga yasigaddewo yekka alina obwaguuga bwaki obwakabaka okuba nti munanga abuddukanya kyokka nga ate awulira waliwo of course abayeekera bagala okuba nti balumba baire nga mune bamutwalako ekitundutundu sina kindi okuba bwakabaka bwonna. Kati yakolanga bali abasooka okuba nti munange nga bwa obukulu obwo bamudisappointinga. Kati wekusalawo naga nno kale omwana kizibwe wabwe ekera yasigaddewo ng'omulamu ono Julian namugaa tino jangu okusindike obere nga onfugiraho ogutundutundu guno ogw'obwakabaka buno omaliddwa nga obwaki obwa Roma. Ekyaliwo eno nennyini n'awasa ne mwannyinaabwe Constantina yawasa mwannyinaabwe yasigalawo yekka n'abeerega nga afuuse tulina omuko tulina omuko ate tulina naani tulina n'omufuzi agenda tuba nti afugirako nga Siza. Naye naga nno Julian ono olwamuwa okuba nti afuuse that is a Caesar yawulira nga amaanyi agalina ogutuntu gwe mugambye okuba nti afuga agusolooza omusolo akola ki n'agwegeza munaga naye waayi wenfuukira wano Augustus oba empera so kuba nga ntwala entebe eno muno ekyanyiiza nnyo Constantius era munange ekyaddirira kyakuba nti nno yalina okuba nga asemvula gye yali okugenda okumusinkana kuba yamutumirako ne ku batume naye Julian n'agaana okuba nti ajja. Yakizulwa nti omusajja ono yali so corrupt ng'ensimbi zasolooza baziriira eyo ne banne ezirina okuba nga zigenda mu maaso okuba nzikola ki zikulaakulanya ate obwakabaka. Akati nno bese okuba nti agenda okuba nti amulabako nga boogeremukko Julian yatya n'alowooza nti agenda okuba nti ono amukola ki n'omusiba ayinza omumusiba. Naye olwokuba nti yali mukoowe ate ekyenjawulo ekyaliwo nti no baafuna abayeekera baalinga bayitirivu nnyo kubanga jjukira Constantius ono baba bagenda musajja watu n'alwala ng'entalo zaali nnyingi nnyo era n'afa. Mu kufa kwe afa Julian ono yali kugamba waliwo okuba nti omuntu wamukyawa naye ng'ate yaliwo yekka kuba kigamba nti of course waliwo bapangapangaawo mbu ne bavaayo n'agamba nti omusajja alangiridde nti Julian yabamusikiranga empera n'okwade nga mune yali takola ki era mukuba muki bayita ebituli ebyenjawulo. Ka Julian akwata kibayita obuyinza obw'obwakabaka buno omaiddwa nga obwaki obwa Roma. Alina okuba nti afuga okuva eri mu buvanjuba paka mu bugwanjuba. Obwakabaka obadde bufugibwa kati abantu abiri nga bamuyambako alina okuba nti bafuga yekka kubanga ganti no kimu muli akiwulira ebyaddala akiwulira. Kinakola yatandika okubanga Julian ng'omumanyi yatandika okubanga anoonya abasirikale wajjukira abasirikale bamuganga okulwanyisanga tiyalwananga yabawanga ssente nabagaba ne mubeere lie low like an envelope embeere wansi temulwana oba temutulumba so nga abagulirira bwatyo. Kati obudde buno afuuse empera oba afuuse omukulu agenda kukola atya agenda baase nokwati bamulumba bwakabaka bamujjako oba nedda luli yabawanga ssente nga kyali just Caesar. Kati afuuse gwe tuyitaani empera. Muganda wange tuba tutandise programu olwo munnange nno Julian ono nga limbo kulembeze esooka n'atuna embeera naga nti noke nina kampeyini zenkana ki nze n'okuba nti nnumba abantu balina okuba nti nnumba nkube nga ze obwakabaka nenyweze muyinza bali bameka era bali luddawa yabitunira byonna nange okuba nti akola kibaita calculations ez'enjawulo. Naye nga before that amaze okuyingira mu bukulembeze agasooka n'atunulya embeera eri etya eneemuganya okuba nti munange waali yeewaŋŋamya ku ntebe oba nedda. Okusooka yasooka n'atunya embeera ez'enzikiriza. Ekisooka n'agamba nti nno you know what ye nyini nga ye yali nampawengwa ng'ali ku sayidi emanyiddwa nga eya bafilosophical enzikiriza ezasookawo ziri ne pagan worship. Pagan worship omanyi abantu bagenda bakozesa olulimi ne bagamba nti pagan kitegeeza omuntu atalina nzikiriza. Kiba kikyamu ekyo. Oluzungu luba lukyamu otundeetamu gy'ebigambo. Ekigambo ekyo gye kyava mu abo abaali bakkiriza mu nzikiriza endala etali eyo ey'abakristaayo oba yaliwo mu biseera ebyo eyali eyo Katonda omu. Kati ne bateekawo enzikiriza emanyiddwa nga eya pagan. So paganism oyinza okuga nti nno si towanno oli talina nzikiriza ng'omuyite pagan nedda. Just wakuba nti akkiriza mu nzikiriza ekyo kiwaki bakozesa taamu eyo
naye nga nabo babeera n'enzikiriza zaabwe. Akati ono Julian nga empera yali nga yakkiririza mu ebyo, era yatunuulira kye bayitanga enjogera ey'edda, traditional myths. Aga nezino nga tuzikubiremu tooki tezituyamba. Izo ndo zalinga mu kibitabo Yabakatonda, bali ababa Greek abatunulibwa nga batanga nno naye tebalinga magezi. Bwatyo nga batunula. Era natwe nagamba tino kwabo abatunudde bakabaka nga baaliwo nga kabaka maidwa nga Helios omumpozi obagamanga ne maama wa Bakatonda bonna abalala baga nti ono yabakkirizangamu. Era ono in fact oba omusomako Julian mu bwakabaka bwe mbubwanga mu bwa emperor obwa Roman Empire yonna kiga nti no yalinga kibayitanga Pagan Rulera, Pagan Rulera owa Roman Empire omukwa abasembayo okuba balina enzikiriza nga bakkiriza mu Katonda abangi ennyo nnyini ddala. So okukkiriza kwe kwali kwesigamizibwa nnyo mu byafaayo bye bayogeranga byalinga bitya, era abamunyakkanyanga nabo nabagaa nti no kino kiriwo ekiti era nga boogera oluusi abikkiririzaamu nnyo nga bw'okiwulira. Era ono yali initiated mu system ye kennyini nga agiwagira, nagaa nno tewali tabbu, nagaa nti nembeera abannaffe abantu abamu gye bayisibwangamu mwokuba nga ovudde byeta paganism wansi waba higher priests ab'enjawulo nojja mu nzikiriza eno eya Katonda omu monotheism. Yagaa nti yalagira ddala, yali eraga nti abakristo baafuna kibayita obuyinja, bafuna amaanyi ne bakkira ne ku bannaabwe. Kubanga jjukira okuva mu biseera biri ebyaba Constantine the Great baali bakkiririza mu kibayita obukristaayo nga babutiitiibya. Nekadde nga Constantine nagamba yagana okukyuka nti mukristaayo nagalaga okukyuka olw'ensonga alina ebikolo byebyokola nga bingi nnyo nga kabaka, alina okutta ku bantu, alina okulwana, alina okukola ki. Naye naaleka nga alese ekiraamo nagamba nti nno bamubatizanga n'afa ng'omukristaayo era bamubatiza. Abatabani abamu nabo baali balinamu ensigo eyo, naye nga kizibwe waabwe azze aga nti atulina okudda ku nkola yaffe eri yasookera ddala. Naga nti waki abakristaayo kale wetwogera obudde buno bali waggulu nnyo w'abantu abalala bonna. Era muganda nga tuliriza omusajja amakuba nti yakyogera bw'atyo balaba nti noke aye kati akupromotinga kyayagala ye ate abeere nga anyigiriza bano tuyita abakristaayo abali mu biseera ebyennyini. Jjukira olwokuba ni waliwo kye bakiyita background ye ono omusajja amaidwa nga Julian mu kusoma kwe naga nno Constantius yamusomesa n'amugamba nti nno yamusomesa, abamusomesa bali ba Greek, Abayonaani bali abedda abatandika. Era mu kusoma kwe background yafuna eyo eya niyo Platonists. Julian ono emperor yakkiriza nti ensi bukoba entonda y'obuntu bonna alina okuba nga agigoberera nga Plato bwe yakola ki, bwe yagigoberera oba yalinga agitegeera oba mu kuginnyonnyola abantu. Mu bino byalingamu ekyokulabirako Julian yawandiika ono emperor ina ng'agamba nti nno Zeus bwe yali nga asettinga ebintu byonna ng'atonda ebintu byonna kyategeeza nga biteeka mu order nti waliwo amatondo g'omusaayi ogw'omuwendo omungi ennyo ogwagwa ogwatonya, era agutonya guva muki muye. Nagamba muwago gennyini mwavamu nate olulyo olw'abasajja bali bennyini bamukwata nga batangabo abakabi. Nage tuba twogera ku Zeus munnanga atuuliriza olina okumanya ani gwaba akola ki, gwaba atiitiibya. Ono Katonda ba Greek, Katonda Abakatonda bonna, Supreme Ruler waabwe yonna oba Bakatonda ba Greek bonna, era nga yali bba wa Hera. Katonda bidda balina nga bakazi. So kati ono amuyita nga Zeus yoli Katonda omukulu waba Greek. Kati ono jukira abamusomesa ba Greek era nayakkiriza mu nkola eya Plato ani emperor amaidwa nga Julian. Era vayagamba nti nno yakitegeera nti basomesa nti waliwo omusaayi gwagenda mu maaso ne gutonya amatondo. Omusaayi ogwo gwali mutukirivu nnyo, gwava mu Katonda amaidwa nga Zeus ne gugwa mu kutonya, laba ne muvaamu ne mutondebwamu abasajja bagamba nti nno abaali ab'omulembe munange nga nno ogwali ogw'amaanyi.
naye nga nagamba nti nno aho bonna abalina amaanyi oba okutonda omusajja omu n'omukazi omu yekka era kkiriza obagaana balina amaanyi ag'okutonda abasajja abangi n'abakazi abangi mu kaseera ke kamu. Okitegedde? Era nagamba nti nno kitegeeza kino ye nga batunira ensonga Katonda aba yali omu kitegeeza atonda omuntu omu bali bakkiriza mu mbeera bwetyo. Nagamba naye banga abantu bangi kitegeeza obagaana Katonda balina okuba ndi bali bangi. Eno nenzikiriza ye oba entegeera ye yali ekontana nenzikiriza ate ey'Ekikristaayo mu ngeri gye balawo nange enkola ey'obuntu humanity. Kubanga obagamba nti ensi yonna yava mwani mu Adamu wamu ne Eva. Peya yali emu yokka bweti. Abakristo bagamba bali Zewusi ye oba Julian ng'agamba nti bonga Abagwiki bagamba nti nno Zewusi mu kutonda amatondo ag'enjawulo gamuvaamu ag'omusaayi ne gagwa ne muvaamu nate ebika by'abantu ab'enjawulo. Si Peya emu ng'Abakristo bagamba. Era nagana okugamba nti nno takkiriza mu ekyo kya single payer bwe yava mu bantu bonna abangi. Era kiba nno that's a disbelief. Tena kubanga ekola ki ebulirwa abantu bonna. Yaba n'ekyokwekona mu kitabo kye n'awanika n'agamba nti kijja kitya how very different in their bodies are the Germans and Sicilians from the Libyans and Ethiopians. N'agamba ogamba otya nti nno Abagermani n'Abasicilians bava mu Libya n'Aba Ethiopians. Wajjukira story eyo eya Kushi story ya Noah ava muti n'abamu ne batamula bagenda saidi batamula bagenda saidi yeri nto bagenda mu Libya mu Ethiopia kati nti bavamu abantu bonna kati yena aga nti nno ne bakiwakanya bagamba nti nedda waliwo abantu ng'Abagermani Abasicilians nga tebava mu abo balina okuba bava mu bantu balala. Kati kugamba otya nti nate yali musajja omu n'omukazi omu mu baava omwo. Munange opinion okutegera kwa Emperor na midwanga Julian bwali baligeri eri nyini yatugana okuba nti yagana okugamba nti nno yewuliranga yewuliranga Alexander the Great mu mubiri omulala ng'ayise mu kibayita okulwanyisiganya emyoyo. Era agamba nti no Plato bwe yasomesanga ne Pythagoras bwatyo basomesanga nti omwoyo so gulya mwoyo osobola kwewulira gwe ng'oli mwoyo ng'olinga alimu omwoyo gw'omuntu omulala. Kati agamba nti omwoyo gwa Alexander the Great gwali gumutudde muganda wange ng'alina okukola ebyo ne Alexander the Great bye yakolanga. Ono bwatyo bagamba kati afuuse Emperor w'Abaroma. Era neyimukwebyo yalyanga baga nti no yalinga dasi musajja yalinga vegetarian. Emmere gye yalyanga esikosinga obungi ennyo yalinga eri vegetable based. Kanowe ndowooza eyo yalinga okugamba nti no tulina kukola tutya muganda wange. Jjukira Emperor alina amaanyi g'alina alagira emu nebibeera ebirala nitabeera naye ng'ebisinga obungi birina okuba nti bibeera. Emperor kiragira kirina okuba nti kibeerawo. Olw'ensonga eyo olw'ensonga nti yali aganya okuba nti amanyika yasigaddewo yekka mu famire eno eya Constantine yali nga naye kizibwe yatandika naga nti abasikiwedde nagamba nti nno abantu bamutegeera naga n'amagye gennyini galina okuba nti gamutegeera sachati alina okuba nti afuga ensi yonna eberenge emutumye bweti. Yagamba nti agenda kuzza kye bayita Roma Republic oba Roma Empire obwakabaka ba Roma abuze nga bwe bwali mu mirembe giri egyali giri sejja bajjajjaabe nate gyabali bakabaka oba ba Emperor abasookawo. Naga nti nno obulamu nga bwe bwali bulina okuddeko emabega. In fact nagana okugamba nti nno mu biseera bye kiri kimu kyokka abantu balina okweyagala. Buli mwe n'okweyagalya mu ddiini gy'ayagala oba mu nzikiza yagala. So kyali kakati mu kaseera kano kennyini ng'agamba nti nno either tosobola kubanga okulaakulanya obwakabaka ng'olina enzikiza mirundi simanya nti ebiri oba esatu nga nakyagala ddala ekyo. Agamba nti nno either enakuwa Pagan oba Christianity ideology. Okitegeera? Kakati jjukira mu biseera ebyo mu biseera byabali ba Constantine bali bateekawo nga Abakristaayo balasa okusukkulumizibwa kubanga bali babasitudde bakati okukwisa that was the order of the day. Enzikiriza yaliwo naye nga n'Abayudaaya bennyini batya nabo babanyigiriza kubanga bo bagamba bali bakkiriza mu kibaita Judaism tebakkiriza mu Kristaayo. Kati ng'abanyigirizibwa bangi nnyo muganda wange
juke mwalimu Abagreek, mwalimu Abaroma. Abagreek rega balina bakatonda baabwe bangi nnyo, 12 balambirira. Abaroma balina bakatonda bwe bayitirivu nnyo. Saako kalate Abayuda n'Abayudaaya nabo balina katonda bwe basinza enzikiriza gye bakkiririzaamu. Kyokka ate kale Kristaayo bwajja mu biseera byani waba Kerode namo nga buyitirivu nnyo. Kyokka butiitiibizza. Kakati kye kinaddakaawo omusajja atwa ku mmeeza agamba, you know what, bagwe thinkers muli luddawa. Abaliwo mu biseera ebyo alina okuba nti abeebuuzaako anaye ki bye bawandiika. Munnange atunyala birungi ebiri mu kye bayita buli nzikiriza kinki ekirimu. Nagamba naye kyalina okuba nti atunya kiri kimu kyokka, atunya kye bayita pagan cause. Nagamba nti no Roma nga we yali, of course yali ng'ekyali wansi wa pagans, bakatonda bangi nnyo baali balina. Naye ate ekyewuunyisa yali yakkiriza Christianity okuba nti munnange weeri ebukadde. Julian agamba nti nno ye mu kutegeera kwe tiyava mu Bukristaayo. Nedda. Nagamba nti nno religious traditions oba obuwangwa oba n'entegeera n'entandika y'eddiini zonna endala zino zali zina okukimanya nti nno wagye zaava mu kye bayita paganism. Kanagamba ke kaseera nate azzeewo enkola eyo nti yagalye mu bwakabaka mu buwangwa bwabwe, ennono zaabwe nga tewaliwo njawukana, newankubadde nga enjawukana zaali nga munda muli ezaavaamu okukola eddiini ez'enjawulo. Ye nga nti nno kati kaseera kali kazze okuba ne bakola kibayita one pagan religion. Indeed nga egambye nti nno ekigambo pagan tokirwala nti nno oliza batakkiriza, nedda bakkiriza. Nejja sibakitondamu mu biseera ebyo Abakristaayo nga bagamba nti you know what, bano abakkiriza mu system ne bagyopozinga. Abakristaayo bagaananga system ey'Abagreek ey'Abaroma ey'okusinza bakatonda abangi. Kale ensinza y'akatonda abangi eyo ng'ate mukkiriza mu bitwe by'enjawulo gye bava bagamba nno kati mmwe mufuuse eddiini yammwe y'Abapagani. It's a pagan religion. Mumbeera bw'etyo. Naye nga mu mazima tewaliwo ddiini yonna ey'Abaroma, tewaliwo ddiini n'emu. Nga naga nti obwedde bo bali bakkiriza muki mu bakatonda ab'enjawulo, katonda aba wansi mu nnyanja, ab'oku waggulu, ab'enjuba bikoze bitya, nabagamba dorede nga baali bakkiririza bwe batyo. Yoga nti nagano gati n'ebintu ebisinga bingi tukozesa wano ekyewuunyisa temunnabigoba naye ng'ate etisa enzikiriza y'abano basajja Abaroma bye batuumanga ebyo ne byonna byalinga bakkiriza. Nakulaga ku bakatonda ab'enjawulo wamu n'Abagreek, bakatonda ab'enjawulo betukkiriza wano tukyagira maaso n'okubatiitiibya. Naye nga baatuma bakatonda bawe emyezi egy'enjawulo from January to December, ne batuuma ensi kwe tuli kuno zinnabulamu zonna ne bazituuma amannya ga bakatonda baabwe. Twajogebwa okuva ku Jupiter nga katonda oli musana asinga, ne bajja ne batuuma amannya g'ennaku from Monday to Sunday. Day of the sun god, day of Saturn, day of the moon god, gonna bwe gatyo. Katonda Thor olunaku lwa Thursday, katonda waladdu, ezimba zikopa of course ku bantu be basangawo kasaba colonizinga ensi ne bakolonizinga ne buli kimu kye basangangawo. Obutaga kwa ne bakikyusa nnyo kuba kiva ku mulamwa, abantu bakitegeera bulungi nnyo, ne bakyusa amanyi, bakyusa linnya, naye ng'ebikola byali bifaanagana. Nage ekyokulabirako ozoga nti Abaganda olunaku lwokuna lwakuneya baluyitanga olwa Katonda Kiwanuka. Kiwanuka bagamba Kiwanuka oyo yali waladdu, aga nti yakubisa abantu addu bawanulayo abantu banula ebiki ne laddu. Kati bo bano babatuuma Thor, katonda waabwe Thor. Oyo Thor ye god of thunder. Oshegede kati god of thunder ye gwe bayita Thor. Kati ngolaba nti nno naye ate owesanga baani abasookawo between abaddugavu ne bali Abagreek oba Baroma nti bali bajja buzibu babasangawo bano. Kyegede nti nno kiri nti kali bawamba buli kimu kye bali bakozesa ne bakifuula ekyabwe ne bakitwala nga kyabwe mu mbeera bw'ekyo. Kale nkujjayo tukyagenda mu maaso naye nga kyakuweereza. Julian nga empera oba nga kabaka w'Abaroma, sisitimu yonna gitunulira naga nti egenda kubeera etya mu kiseera kye. Nagamba nti akaseera kali katuuse, gone were the days. Naga nti nno baali edda nga bawa essaddaaka
ez'ebisolo nga basamu ekitiibwa mu bakatonda baabwe. Nagana ebyo byonna tebikyaliwo. Lwaki? Nagana nti abantu bakolanga ebikujjuko byakolanga kibeta communal festivals. Bakuŋŋaananga mu komite ez'enjawulo ne bakola okusaddaaka, ne bakola okulya okunywa, then mu komite ziri united. Nagamba naye ekyewuunyisa wetwogerera kati bisa byetwogereramu 360 eyo mugumu mu 2. Nagamba twogera kati nate bino ebyo byayuzibwa naye nga kyekibiyuza Christians abava ne bagamba nti no baali bawakanya kibayita enzikiriza y'abana abaaliwo y'aba Pagans. Muganda nga ye ndoza emisajja ono gyalowooza bwatyo bwatambula. Era nagamba n'okugamba nti nno alabye nti kakaseera kaali katuuse okuba nti ayambako okuzzaawo enzikiriza ezo, abantu beyagale nga baalinga baleme kutiitira ddiini emu yokka ey'ekikristaayo kyokka nga balina batono. Nagamba tagenda kuba agakutunula mu mbeera alabe nti mu biseera biri ebyaliwo agenda kuzza ate nate enzikiriza zino okuba nti beyagalira mu kibayita paganism. Mune yagamba agenda kuwagira ekisooka yeekaalu zonna ezaali zamenyebwa mu biseera ebya Uncle we amayitibwa Constantine. Na Constantine yawagira nnyo kibayita Christian Church. Julian yagamba nti nno ye mu kugiwagira ate baamenya ne basaanyaawo tempo endala nagagera kuteekamu ssente bazizimbe. Nonkwadi amala akaseera katono ku bukulembeze naye kino ekikola naga nno kigenda kubanga ate akyagala mu bwakabaka bonna. Mu biseera jjukira abakristaayo bali bavaayo ne bagamba tewakyaliwo kibayita sacrifice, kuwaayo kusaddaaka tekyaliwo. Era mu biseera bya kristaayo jjukira bali baba n'ebifo, bali basoma babadde ebifo sebya Constantine n'abatabani abo baddirira kati ne badinawusinga okusaddaaka abanga abakristaayo. Ekyokubiri ne bajjako kibayita tempo zonna oba yeekaalu ne bazijjako funding, sente ezaali zigendayo ezitali z'abakristaayo ne bazijjako ne bazisala sente. Ekirala ne bagenda mu office ez'enjawulo, abakulembeze b'eddiini bakristaayo ab'enjawulo bonna, abalamuzi bonna bali bafuna kibayita obuyambi, bafuna akasente benefits okuva mu gavumenti, ne zonna ne bazijjako. Nagala kijja kubeerawo abakristaayo abo. Ate nga jjukira banayefuze bali bakiyita ba leading politicians ne civic leaders abasinga obungi bo bali bakkiriza nnyo mu bino nga bateeka sente mu gavumenti ez'enjawulo, naye nga ate bali bakkiriza nnyo kyebayita pagan worship, pagan festivals. Nejjukira abakristaayo biseera ebyo nga bakyakutte kati enkasi bali babiweze bino byonna ne ceremonies ebikujjuko babiweze. Muganda wange oluvannyuma lw'okwekenneenya emitendera oba emijiji oba enfuga y'aba emperors babiri abamusookawo, Julian yo nalaba nti nno ddala bakempera bakabaka bano bali babendinga nnyo towards okusupportinga church. Ate nga kyebakola nga bosupportinga Christian church oba ogoba paganism oba ogoba Ensinza endala nene bakatonda bali abalala oba ogigobye. So nagamba nti nno tagenda kikkiriza ekyo. So idea eriemu yokayoka kuba nti agenda maaso bapomoti kibayita paganism ey'abakatonda nabangi babenga basobola okuba nti basuula enzikiriza eri eyakatonda omu mu kasero. Era abasinga obungi abantu abamu ku abo bamuwagira. Mu kumuwagira bawujuke balina ssente ne bamuwagira ne bakuba emizira naga kyekyo empera waffe akomyewo tuddeyo nga gye twava ffe ng'abaki nga abaali abagriiki n'abaroma abakkiriza mu kizikiriza eri enkadde. Kati nno abasinga bali beekwese n'okwekola baga nti nno eno kyebayita Christian revival yaleesa amaanyi era nga basaba bava mu bizinesi, abasinga batambulira okutambula bavudde mu bwakabaka obagenze ewalala. Naye nno empera kasaba era nga zinaga nno kiwedde kati yeetaga ekintu kimu kyebayita pagan worship, enzikiriza ebeerenga eddawo. Era yatandika abantu okuba ne bakyusa kibayita focus system yonna bagitunuulya bati baga nti noke twali tusinzanga tutya, etandika okuddawo nate okuteekamu kibayita amaanyi nga bapozinga kibayita Christianity. Ekyokulabirako Julian kyeyakola nga empera yateekayo enkola ey'okuba nti yaleesa amateeka amakakali agakwata ku abo bonna abagenda okuba batikkirwa okulembera okuba nti bakulembeze banzikiriza. Nagamba nti nno ideas zikuba tunuya ziri zimu zokka
ba model citizens abantu ba bulijjo baagala ki naga nti no kijja kitya nti ba priests abakulembeze benzikiriza balina kuba nti bali abasoma elites bava mu maka ga bbeeyi nti balina ekibayita financial power yakabinyo nyini ddala era nga bebakkiriza okuba nibateekateeka ebikujjuko n'okusanyuka kubanga bebabisasulira naga tekijja kukola ekyo naga kinyaga kiri kimu kyokka nga state oba kiti obwakabaka bwe bukkiriza omuntu yenna okukola ekintu kyonna kyayagala naga nti n'empisa y'abakristaayo sijja gikkiriza wano ate kukasuka buwangwa oba balwoma wamu n'abagriiki nolwensonga yatandika oda yatandika eyaki ey'ensinza n'enzikiriza ey'abakatonda abangi ennyo naga nti nno owataba kibayita reconciliation mu bayiba betuyita pagans ne bano ba christianity kiriza obagaana anakiwakanya ajja kuba avuddewo naye ke kaseera akokurestowalinga kibayita pagan state oba state of paganism mu bwakabaka bwe obwa Roma naganga amaze okuba nti bamutako kibayita amajoowowe ag'obwakabaka yatandika naga nno kibayita religious reformation etandikire wano eyaki y'obwakabaka bonna empire yonna eya Roma naga nti nno tina okuzzaawo ku nkola eyaliwo ey'amaanyi era naga nno kesera kali katuuse kati okuzzaawo ensinza emayiddwa nga eya Hellenistic polytheism state oba giyite nga state religion nga basinzaani Hellenism eyo yali enzikiriza munnaffe gye baatunuuliranga nga baga nti nno mu Bugriiki mu Buyonaani gye batambulirangako naga nti neeno yali yeesigamizibwa mu nsi yonna communities oba ebitundu ebyenjawulo byonna mwe bajjanga enzikiriza yaabwe entegeera yaabwe era paka olunaku olwaleero system ne bagamba nti nno erina okuba ne bagitunuulira yatunyanga spirituality nti abantu batunyanga kibayita obuwangwa ennono biki byebafaanaganya ne bagenda mu ennimi then n'obuwangwa obw'enjawulo era yo nga yo enzikiriza emayiddwa nga eya Hellenism omusajja ne ganti najja okukwatya promoting olw'ensonga nti nno yali nga mu gitunya bwoti yali yeesigamizibwa yeetoolera ku kusinza kibayita enzikiriza zino eza Hellenic zetuyitanga ba Olympians 12 the 12 Olympians nagamba nti no mu buwangwa oba ebyafo ebya Greek enzikiriza eba Greek ne mythology balinanga bayita bakatonda bano 12 abatula ku lusozi olumaddwa nga Olympus nabakutegeezako ddaluli saba kuba nti mbakunnyonnyola kale ate enenga zidini ze balinanga ezo ze nagambye nti bo batulukanga buli diet ze bayitanga oba buli nzikiriza oba buli buwangwa buli katonda gwe bagambanga bwe batyo yavanga mu katonda ab'enjawulo okitegedde kubanga olwedi nagamba ndi kakati nno kati enzikiriza eno yegyaliko agenzikiriza eno katonda betwogerako abakulu ennyo abali mu Buyonaani bano mwalimu Zeus naga ye katonda asinga gwe bagambanga yali omukulu ennyo supreme ruler owa bakatonda bonna ababa Greek omulala of course bakatonda betwatunanga kwaliko katonda gwe bayitanga that is Poseidon oyo ne bagambanga balina okuba bamutunuulira baga nti nno naye yali omu kwabo bakatonda ba Greek bano kati ono emperor mayiddwa nga Julian balina okuba ndi bakomyawo mu nzikiriza emayiddwa nga eya Hellenic katonda omulala gwe batuyanga Hera naye yalingawo kwaliko Demeter kwaliko Aphrodite kwaliko Athena leo tunyabo nabona bali bakatonda bunna ebitugano bali bakabi Artemis kwaliko Apollo kwalingako Ares naga balinga 12 batunundanga bano kwaliko Hefa kwaliko Estos kwaliko Hamas kwaliko mpozi n'omulala gwe tuyitanga either bamuyitanga Hestia oba Dionysos bano twogerako babayitanga ba Olympians olw'ensonga nti nno batwala ku lusozi olumanyiddwa nga Olympus nagati bali bakatonda bano ba Greek kati kabaka oba emperor mayiddwa nga Julian bwabanga atonze okuba nti ajja aga nti nno balina okuzzaawo nate enzikiriza eyo eya Helleni kizo bagala balina okuba bakola ki bagoberera nate ensinza eyo eyaliwo ebiseera biri ebyedda nga kojjaawe gwe tumanyi nga Constantine the Great okukosa nakubanga ye akola ki nga ajja mu buyinza
naga atunya ba emperors naga basinza nga batya luli lwaki ku mulundi guno abakristaayo bavuddeyo naberanga abakristaayo balance okwanti balinnya bannabe ku mitwe kyokwanga nabo bajja buzimbisa bya Kerode naga litwa kwanga kijje ekyo alina okuzala tenzikiriza gye basinzanga eri gye tugamba eyabanafaana mayidwanga gye tugamba kati gye muyite ya paganism yebaba paganism abagano basinza bakatonda bayitirivu nnyo nnyini ddala but abokaboka begambyeko mu nzikiriza eno eya Heleni bebaki bebo ababa Greek nejjukira tulina bakatonda abaroma abaroma anu tubalina naye balina abagreek balina katonda amayidwanga Zeus ate abaroma balina katonda amayidwanga Jupiter era nga Jupiter bagali sun god katonda asinga bonna kati abona we bali kati yagamba nti anokuba kibayite beetu baberenga bonna beyagalira muki muyite obwakabaka omayidwanga obwabaki wabaroma mu mbeera bwetyo munafa atuuliriza kakati eyo embeera bwetyo abasajja gye bawangaalirangamu n'okuba nti buli omu kati ayagala okuba nti muganda wange alaga kibayita munange eryanyi naga abantu bayita ba Olympians 12 Olympians olw'ensonga nti no batuulanga babeera ku lusozi omuyidwanga Olympus kwe basamiriranga Mount Olympus muganda wange nakati Abagreek ayonani bana abasinga obungi ennyo bo ba-identifyinga ne enzikiriza eno nga obulamu bwabwe way of life emayidwanga Hellenism era nga bamu bagiyitanga ethnic Hellenes basobola nti babayita bano abakkiriza mu nzikiriza eyo so abatabakkiriza bekyayita abatali ba devotees abatakkiriza mu Bagreek mu katonda bwe bana Bagreek bo ebiseera ebisinga obungi babayitanga ba Hellenists bwe batyo naye by the way nzikiriza ekyaliyo abamu of course kati yavaako bakristaayo okuba bateka kigambo nti nno it's a pagan religion bwati bakiyitanga mu biseera ebyo kuba ndi baga nti nno yemu ku ezo ezasookawo kandi nga bazidibya nga ziviirawo ddala naye kati biseera bino infact nawulyako neeyo mu bannaffe eyo mu Greek eyo mu Greece nga baga nti waliwo kye bayitanga neopaganism neopaganism ezo kati egundi gye bakozesa right now jjukira nti neddiini era wetugenda mu Greece eyo wali aba orthodox naye orthodox church naye erimu ebika yeyawulamu kati mulimu bano abagamba kati bebayita ba neopaganisms nti no bapaganism abali current abiseera bino era ba Greek Orthodox Church bwe basosola aga nti ekigambo ekyo bakikozesa okusosola bali bebatagwa nabo bebatagwa mu kimu nabo abatakiza makatonda bano abameka 12 abayikigreek era n'abakristaayo bakikopooko nakyo matanga bakikozesa nga bali ba Greek Orthodox Church bakikozesa abakristaayo bananko kikozesa nibaga kati bava mu nzikiriza eri eyasooka kibayitanga ancient paganism kati right now bayita ba neo paganism neo tuli mu new abasajja basinza bakatonda abangi ennyo abaliwo kati okitegeera kakati enkola eyo yenanga okubanga ekola ng'etambula nebweru wa buyonaani yonna ng'etambula nga bagimanyi era nga etwogerera kati bakyakozesa nkola emayiddwanga ancient Greek religion eyo tebajja kikozesa kakifulize kyakola mu Greek byonna wabula gaitino kati ensonga kyo bweri naye mbadde gamba nti no jojuzi wano nga niye tunuulira si jojuzi but myaka nga mabega kwali nga tutukoba mwango mubiri awo abagundi bano abasajja bava ne bekubira enduulu mu buyonaani naga ati nno abali bagoberera enkola eno emayiddwanga ancient Greek religion nga bagiyitanga nga baga nti nno bo bakoyo bayita ekigambo ancient oshegera bakoyo bayita ekigambo ancient nti ebyedda baga ebyedda bisasika nga baga nti eddiini tesasikanga so nga baga nti lwaki eddiini emayiddwanga Orthodox religion yo bagiyita national religion kyokka eyaabwe yali national religion edda luli biseera byedda biri kani bagamba togisaako kalika bagamba ancient Greek religion ngaba Orthodox bagiyitanga n'abantu baleero era munange bonga bagamba nti nekisooka okuba tokiyita ekyo togiyita ddiini yadda kubanga abantu bakyagikkirizaamu nakati wetwogerera era bagenda mu maaso okupracticinga enkola zonna zebakolanga edda kati soka twogerera kati obudde buno kwekuva ne bagamba basaba gavumenti ebirenge bayita non religion mu buyonaani mu Greece era bwekityo bwekyali muganda wange era ne code bakipresentinga mukibeta Supreme Court of Ethnic ne bagamba nti no bakitupresentinge balabe embeera nebeera etya
era twogerera bino byatanga obwandi bijja wali kibayita religious practices mu Buyonaani. Ekkooti zaatuula muganda wange ne batuula ne bagamba nti noke ensonga zonna kwakwani zijja okuva mu myaka gya 1990 eyo. So tweruka mu mwaka 2026 enzikiriza eno eremanyiddwa nga ancient Hellenic religion nga bagamba bajigiriza bakimanyiddwa nga ancient bakyakyagala baga bayitenga known religion by status mu Greece ne bakikiriza kooti nekikiriza era twogerera kati mu Buyonaani n'ebitundu eby'ebayida ebyensi ebyenjawulo eddiini eyo gyeri yali aba Pagans gye bagamba kubanga mu 2017 Greece legale mu mateeka yakkiriza enzikiriza eno Hellenic religion okuyitibwa known religion. Era ne bagiwa status nga known religion. So ne bagamba nti no erina nti eddiini zonna zonna ezo zirina eddembe ery'okusinza mu Greece, omuli okusinza mu open houses churches muzima churches musinza n'omuli n'okuba nti ne bakulu baabwe ab'enzikiza ba clergy baweebwa olukusa olw'okugatta n'abagole era bakikolera ddala kati mu Buyonaani n'ababakkiririzaamu mu nsi ez'enjawulo. Okitegedde enkola yaani Julian bw'atyo bw'aleeta enkola emanyiddwa nga eya pagan worship agikomyewo kati twogera munnange atuuliza gati kati eddiini eyo kati weeri beda nga known religion muki mu Buyonaani. Aba Orthodox bali bagamba nti that's pagan worship baleeta ekigambo ekyo. Kakati bano ba Hellenes betwogerako bo nga bo bakkiriza amakatonda bangi nga we nagambye ebyaddala bakkiriza amakatonda bangi nnyo era abo bagamba mu kategori z'omwe balina okuba nti bagwa police zabwe ne attitude bajja zigoberera bagobera gavumenti bingi bagamba bo bali bagaba kibikumi kyokka balina okuba nti bali allowed to worship freely nga Emperor Julian bwe yakola ki bwe yagamba era bati atandikawo munnange ekintu ekyo. Kakati interpretations zitambula, interpretations z'enjawulo balina kusinza batya devotees abo nabo bagoberera nage basinza bakatonda 12 aba Greek baba Greece. In fact era mwa mulimu 12 abaki aba oli bakatonda tuyita ba 12 Olympians nga bwe gambye. Ekirala basinza kibayita emizimu egya nature. Ekirala bakkiriza kibayita bakatonda abali wansi underground deities babakizaamu oyinza bayita nga ba Satanic gods. Ekirala bakkirizamu kibayita ba heroes abazira kati bo bagamba nti no both physical ne spiritual ancestors bamakulu gye bali era ne bagamba nti no bakatonda bagamba no abantu bagamba bali abaafa naye nga bali mu nsi ey'emizimu babakkiririzaamu nnyo era ne bagamba nti no bakatonda bwe boogerako balina babalabikira mu buliwo mu buntu mpozi ate ne mu nsi yonna. Era bo Abayonaani bagamba nti bakatonda mu kaseera waliwo akaseera katuuka naye bakatonda bwe kati bali mu nsi yonna babula mu nsi yonna they are universal naye basangibwa mu buli wamu wonna ate bamaanyi okwetoola ensi yonna yonna akiwakanya bakugirayo enjala. Era bano ba Hellenes abasinga bamu ku ebyo munafu atuliza ne mu masomero gaabwe bennyini ensoma baagikyusa kati eya ancient Greeks kati basomesebwa enkola eno abamu bakkiriza mu kye bayita stoicism osooka okwogera n'omuzimu oba oyinza okiyitanga niyo platonism osooka n'omuzimu baguyita n'obeera nagwo n'oyogera nagwo babisomesa nakati mu nsi mu masomero ag'enjawulo. Akati amateeka ga Julian nga Emperor gaagala kintu kimu kyokka kyokka gatunuulira abagagga ne gatunuulira abasomako abakristaayo ne bagamba nti nno n'abagamba nti nno ekigendererwa kye si kyakusanya obukristaayo naye kyakugoba kye bayita eddiini y'obukristaayo yokka yokka nti efugibwa lwaki abagifuga abagikulembera n'abakulembera Roma bonna bakristaayo jukiraga be bali basomye be bali babugumizibwako be bali balina ssente naye tekijja kola enkolo gyako Esteri emu yokka n'agamba kye bayita governing class of the empire terina kubanga yabakristaayo erina kuba abantu bonna bonna. Okitegedde enkola nagyewulyako n'Abachina bagikola. Abachina omanyi balina kye bayita bakkiriza mu Buddhism nabo bagambanga lower classes oba abantu bali abawansi bali omanyi Abachina balina bakkiriza mu katonda abamanyiddwa nga
confusion. Kati mu biseera bya twali mu kyasa kyo 13 ekikumi abakyala bakyusa system eyo naga nti nno n'abatonda nali mu gavumenti balina okuba bakkiriza mu nkola eno. Ababuda bano bali bamaze okuba babiteeka ebbali baga nti atulina okuddayo ku nkola eri yaba confusions twena tugikiririzaamu. Hakati nono naye agamba nti nno ino side time Greece, side time Roma balina okuba bakkiririza mu mbeera bwekyo. Atandika atya okurestoringa kye bayita alangirira ni kati ensinza etandike mu butongole Pagan temples zino okuddamu okuba nga zizimbibwa. Munanga atuliza nange wawe nalabira obudde bwasako busazi nga tugenda mu maaso akyalaba program ene maidwa nkalumanywera nga bulijjo omulangira Kalimegi gange so yalo nakunaddako mube bulungi mweraba.